Banga tutandika amawulire gaffe n'ebitongole by'okwerinda mu ggwanga lyattu Uganda. Ayogerera poliisi Fred Enanga avuddeyo n'asaba bannayuganda obutakyamukirira nnyo olw'emiwendo gy'abo abalina ekirwadde kino ekya COVID-19 okubanga bawona buli lukya mu ggwanga lyattu Uganda, wabula basigale nga bagoberera ebiragiro ebyateekebwawo. Balabudde ne ku sitiika enjingirire ezikozesebwa abagoba b'ebivuga eby'enjawulo, ebidduka eby'enjawulo. Ebitongole ebikola ku byokwerinda bivuddeyo ne birabula abantu bonna abakozesa sitiika ez'ebicupuli nga bwe bajja okukwatibwa. Brigadier Richard Kalemire ayogerera amagye ga UPDF agambye nti okuggyako abo bokka abalambikiddwa minisitule y'enguudo n'entambula, abasigadde balina kusigala waka. Tukyalaba emmotoka nyingi ku luguudo. Tubabuuza nti mukola ki? Abalina kubeera ku luguudo babo bonna abalina stickers, abalina permission, ate nga bali essential service providers. Kino we kijjidde nga poliisi n'ebitongole by'ebyokwerinda bikyagenda mu maaso n'okujja sitiika ku mmotoka awamu n'okukwata ezo eziremeddeko. Ayogera ekitongole ky'amakomera Frank Bayina agambye nti beegasse ku bitongole by'ebyokwerinda ebirala okuyambako okugabira abantu emmere. Wabula Afande Bayine akkaatirizza nga bwe batajja kugendera ku maloboozi g'abantu mu kyokugaba emmere eno. Tukolera wamu ne bannaffe, so abakuba amasimu muleme kubira abakulira amakomera nti basookere wammwe. Ye Jacob Siminyu ayogera minisitule y'ensonga z'omunda mu ggwanga agamba nti batandise okufuna amawulire ku bavuga emmotoka ennene abeekwasa ng'ebiwandiiko byabwe bwe byababuzeeko. Tutandise okufuna baddereeva abajja nga balina ekibaluwa ekiraga nti baloopye ku poliisi nti ebiwandiiko byabwe babuzeeko. Tetujja kukkiriza muntu yenna kuyingira ggwanga ng'alina ekibaluwa ekiraga nti ebiwandiiko byamubuzeeko. Afande Fred Enanga ayogerera poliisi asaba bannayuganda obutakyamuukirira nnyo olw'omuwendo gw'abantu abakwatibwa COVID-19 ogusse. Okwesanga nti abaasangibwa n'ekirwadde kino baali 5 mu 5 ate ne basobola okujjanjabibwa nti kati abasigadde nga bakiina bali 27, kiba kiraga nti enkola eriwo n'enneeyisa ey'abannayuganda etuyambye nnyo okulaba nti ekirwadde kino kikendera mu nsi yaffe. Naye nga kino tekiraga nti tuli bulungi olw'okuba wakyaliwo obulabe obw'amaanyi. Nga President Museveni bwe yalambise, poliisi eyise bannannyini boodabooda ezaakwatibwa okuzinona mu kifo we baazikwatira kyokka n'abasaba kugoberera amateeka. Alabudde nga poliisi bwegenda okuwandiika nnamba za pikipiki zino basobole okuzirondoola. Abo abaali bakifudde ekikolwa eky'ejjoogo obutagonderera amateeka, piki zaabwe twali twazikwata, naye okusinziira ku kiragiro eky'omukulembeze okutandika ne ku makya olwaleero twatandise okukwasa bannannyini piki zaabwe. Afande Fred Enanga ayogedde ku bantu be baakutte nga babbye emmere egabibwa abantu. Ekisugu poliisi eriko gwe yakutte ng'atunda sitiika enfu. Waliwo abavubuka 3 e Bulamu Kasangati be baakutte nga bataddewo road blocker ey'ekimpatiira. Mu ngeri y'emu poliisi eyogedde ku bantu abagenda mu maaso n'okugaba emmere nga bano mulimu abayindi e Kawempe be bagamba nti baabakutte. Tulina n'abavubuka 3 be twakutte mu kitundu ky'e Bulamu Kasangati. Bano beekozeemu omulimu badde bawera ddala abavubuka nga 10 ne bateekawo road block eyaabwe essaawa nga 11. Poliisi era eyogedde kukwatibwa kw'omubaka Francis Zaake ow'ekibuga Mityana ng'ono yasangiddwa ng'agabira abantu emmere mu kitundu kye. Poliisi egamba nti abantu nga bano bandigabira emmere abalala enkyamu nga beefudde abayamba. Omubaka Zaake ali mu mikono gy'abakwasisa amateeka ekireka. Yagenze n'apakira kiro 2 ez'omuceere ne kiro 1 ya sukaali n'agenda n'abavubuka mu bitundu eby'Emityana. Bya Mutebi Robert ne Edin Subuga, Crossroads TV Omunnyo.